kitalo nnyo ekya Nagaga Kampala Apollo Nyagamehe amanyiddwa nga Aponye. Olwaleero abaana be kyaddaaki bavuddeyo ne boogerako eri eggwanga ne bategeeza ensi ku biki ebyaliwo taata waabwe ng'agenda okufa era biki ebyamuviirako okufa era biki ebiri emabegaawo okufa kwe. Akabenje kano kajja katya era kaatuukawo katya. Abaana bangi bawererako ddala beegasse leero mu kusaba okusabira omwoyo gwa kitaabwe wano ku Lutikko e Lubaga we wateekeddwa okusabira omwoyo gw'omugenzi Apollo Nyegamahe oba amanyiddwa nga Aponye ne boogerako eri ensi ne bategeeza era ne boogera ebibadde ku mitima nga bibaluma ebbanga ddene okuva taata waabwe lye yavambulamu obwensi. Ebigambo biboogedde biyuguumizza ensi kuba bitiisizza abantu bangi ate era ne byongera okunakuwaza abazadde abalina abaana ko n'abaana abalina abazadde wamu n'abannagagga b'omu Kampala engeri taata waabwe gy'avaamu obulamu obwensi munnange etiisa ennyo etali yansa etali bigambo bingi biboogedde naye nsaba otwegatteko ffe wano ffenna tutambule tugende mu Lutikko e Lubaga ng'abaana bano boogerako eri eggwanga nga bategeeza ebyaliwo taata waabwe bwe yali ng'avambulamu obwensi era biki ebyaliwo nga tannatuuka era yali agenda kukola ki eno mu kyalo gye yali alaga. Bagambye nti ssaawa zaali 3 ez'akawungeezi oba ez'ekiro ng'obudde bwakaziba we yagwira mu kabenje kano keboogeddeko ebingi era abantu bangi beebazizza naabo bebanyiigidde okuba nti taata waabwe kino kyaliwo. Basabye omutonzi abagumye ate ayongere okubalungamya bayite mu bino byonna ebiriwo. Tusaasira nnyo abaana abazadde n'ab'enganda okufiibwako omuntu waabwe Apollo Nyegamahe kitalo nnyo. The main celebrant, Father Silver, Right Honorable Deputy Speaker Thomas Saibwa, Right Honorable Hakana Rugunda, Honorable David Bahati, Members of Parliament, our beloved friends and family, thank you for joining us on this journey as we say farewell to our dear father, Mr. Apollo Nyegamahe. My name is Arvin Kaufman, Managing Director of Rika Food, United Arab Emirates, daughter to the late Mrs. Monica Nyegamahe and Mr. Apollo Nyegamahe. It's an honor and a privilege to be speaking on behalf of my siblings about our beloved father, Mr. Apollo Nyegamahe. All of us in this room have had a personal experience with our beloved Muzei, as he was commonly known by many. Our father was an honorable man, a great man who lived a life of integrity, a loving father who cared about all his children and he was always careful to know the details pertaining to each and every child, their circumstances, their needs, how he could help us to do better, to be better, and that was evidenced through his high commitment and investment in educating us all. If any of my siblings approached our father and requested education, he would quickly and gladly support them. And I believe that all of my siblings here with me would agree in high appreciation that our father has left each and every one of us fully equipped with the skills, both in education and life, that we need to build, that we need to add value in the multiple disciplines in which we work as a family. And I believe that he has inspired us to inspire others and to extend our father's legacy to the next generation, which is our responsibility. One of our father's biggest and greatest desires was that his family, that is all his children, that we be a people of unity, a team. His words were, "Mukwataganise," and he would encourage us by saying, "Mukwataganise
mwakwataganisa tiine ekirabalema. And so I would like to encourage my siblings that we carry on in this light and in this example. There are many present here today that will hold us accountable. Men and women who loved my father, who knew him personally, as they have shared throughout the speeches this week. I would also like to take this opportunity to thank a special group of people. The first of them being the first responders. Those are the people that arrived on the scene and helped out. They helped our loving father to get to the hospitals, amongst other emergencies, Mr. Roland and the team. Yes, the pictures were gruesome, they were difficult to look at, but they enabled us, especially those who were abroad, to make the necessary phone calls in that difficult moment. Thank you. Secondly, I would like to thank the team that has been tirelessly working to support our family from the time the news broke to this day. Mr. Chris Kejuka, Honorable Deputy Speaker and Committee, friends of the family, family members, and others. Thank you. Thank you. In a very special way, I would also like to thank our mother, Mrs. Vanji Nyagamehe. Thank you. Thank you for your time and the time that you've afforded us with Dad. Thank you for loving him. Thank you for loving us. May the Lord bless you and continue to strengthen you. We love you. Again, in a very special way, I would like to thank the staff Naguru House. That is Mr. Ian Niwahereza and Onesmus Turinawe. Thank you for looking after our father. While most of us, the children, traveled abroad to pursue higher learning, amongst other opportunities, these two gentlemen remained as pillars in the house, looking after our father, caring for his every need, and living as sons in the home. Thank you. Thank you to the staff, Aponye Uganda Limited, the business community from across the country and international markets. A word on behalf of the business community, a word on behalf of friends, and a word the organizing committee. Where do I start? Anyway. As a representative of the family of the Aponye, or Apollo Nyagamehe, I wish to welcome all of you who are here and all those who have been with the family since we got this tragedy. Apollo Nyagamehe was born in 1957, passed on last Thursday, 2023, at the age of 57, or 65. Paul Nyagamehe was a Mwinika by clan. Mwinika. Also privileged to speak on behalf of the Mwinika, whom we have been representing, organizing. He went to school. Best education he got. Worked. His way out? His way out from odd jobs to a businessman, you know. Employed so many people. The time he passed away, the chairman, Aponye group of companies. There are so many, I will not go into details of them. Cause of death was as a result of a motor accident which happened on Thursday around 9 p.m.
he was traveling from Kampala to Kabale, a place called Itojo. There were 4 people in the car. This car involved in head-on collision. With a stationary vehicle, and he died on the spot. I really would like to thank everybody who responded. His body is with us here. He will live here, be taken to Kabale, Muhanga, Higa district, where he will be buried on Wednesday. In the interest of time, I just wanted to summarize that. The family kitalo ekya Apollo Nyegamehe okuba nti yavudde mu bulamu obw'ensi. Owulidde bagambye okuzika kujja kubaawo ku Lwakusatu kwa wiiki eno e Kabale Muhanga gyazaalibwa ku bijja bya bajjajjaabe. Era kinajjukirwa nti ku Lwakusatu kulira okuzika kwe, era ku Lwakusatu zijja kuba ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2023. Bagambye okuva wano mu Church Lubaga bagenda kwolekera e Kabale Muhanga gyagenda okuziikibwa ate ku Lwokusatu nga 12. Kinajjukirwa nti Apollo Nyegamehe yafa ku lunaku olwokuna ennaku z'omwezi zaali 6 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2023. Bwe yali ava e Kampala kiwulidde ng'agenda e Kabale mu kafo akamanyiddwa nga Itojo, we yasanga ekimotoka kiri kululana ekyali kifiidde mu kkubo, ate emmotoka bwetyo n'ekigwamu, musajja wattu n'assa omukka gw'enkomerero. Bage emmotoka mwalimu abantu 4, 3 abaali mu mmotoka bo bali malwaliro bafuna obujjanjabi, naye nga musajja mukulu Apollo Nyegamehe ye Mukama yamuyita dda agende gyali ate abeeko byatereeza era awummule mirembe. Kitalo nnyo ekya Nagaga Apollo Nyegamehe, era abantu ab'enjawulo bavuddeyo baweddeyo batabye mu kusabira omwoyo gwe wano ku Lutikko e Lubaga ng'asabibwa, era nga basuubuzi, bannabyanfuna, abakozeemu ku nsimbi, bannagagga beetabye mu kusaba kuno. Bannabyabufuzi abakulembeze abakulembeddwa wamu Deputy Speaker wa Parliament omukulu Tayebwa n'abantu abalala bangi abeetabye ku mukolo guno okulaba nga muganda waffe asiibulwa mu kitiibwa ekimugwanidde, okulaba nga bamusabira essaala ezo ezigwanidde, Omukama ate amukkirize oba amwelkaminga oba amwanirize mu mirembe, era awummule mu kitangaala awummule emirembe n'ekitangaala eky'olubeera kimuwakire atebenkere. Apollo Nyegamehe abadde mugagga nno ng'amanyiddwa nga Aponye. Business ez'abadde nazo mulimu mahoteli, mulimu zi arcades, mulimu malwaliro, mulimu ebyuma eby'emmere. Ewedde ne muwala we abeera eyo mu ggwanga la Saudi Arabia, gyalina kampuni yaabwe gy'amanaginga ekola ku by'emmere, ekola mmere, ndoze ya Aponye Millers, kati ne bagitwala nawe ne babeera nga bakolera abawalabu nga bakolera eŋŋano, ndowooza bwe nsuubira. Naye tusabire nnyo omwoyo gw'omugenzi Mukama aguwummuze emirembe, era tusiime naffe twongere okusiima bonna abawaddeyo buli kye basobola obudde bwabwe, era abaafuba okudduukirira abantu bokkaalaawo ng'omwana muwala bwabwe babuzizza nti beebale okuba nti badduukirira kitaabwe, naye ekibi nti ate basanga takyasobola kuwonyezeka. N'abantu mwenna ababaddeyo obudde bwammwe okulaba nti musabidde n'okusaasira famire n'okugizaamu amaanyi, nammwe mwebaziddwa nti mwebale Mukama Katonda abongere. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Ffenna twegatwamu okusaasira Apollo Nyegamehe okuba nti yavudde mu bulamu obw'ensi, famire, abaana, abakulu n'ab'emikwano. Omukyala tumusaasire nti mukwano gwe yamuleseewo agenda kubeerawo atya, si byangu, biruma binyiga, naye tusabirigane bambi Mukama Katonda ateeka omukono abagumye, atatazikawo, omuzadde tagulwa. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekya Apollo Nyegamehe.
Mbagala nnyo mwebale kubaako omukama nsaba nkuumire tujja kuba tuddamu mweraba.